Yes, Fahad TV jimbaniriza kade kano mwasibya mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade kitalo nnyo munange afiriddewo nga yakava mukomera afidde mu accident ngenda kwambi kutusako Jose Kyakala ne banne embeera tunaba kubanga eterera Tata Kimbo wakosa ne mama Nakanjako ebintu byongedde okubanga bitabuka accident yabayisa bubi n'amagulu munange gali bubi nnyo mbina masawo ngenda kupasa subscribing ate munyige ne ku kade bagita Fahad TV kibagamba nti yakabingi katuze omusubuzi abadde yakayimbulwa ku kakalu ka kooti Umar Fred Sempala myaka 7 musubuzi wesembwe yomu kubafiridde mu kabenje akagudde emitiyana musajja mukulu golingida mu kifuananyi bamuyita Fred Sempala myaka 7 yadde akava muki yabadde yakava mu komera era abadde yakayimbulwa kakalu ka kooti munange yafiridde mu accident eyagudde ku luguudo lw'emitiyana musajja yogolengera mu kifuananyi bitalo maziga labiwobe ku side ya family ya musajja mukulu amanyikidwa nga Fred Sempala bintu byatabukidde ddala ku side ya musajja mukulu maziga agokana biwobe bambe ba family baadde bategese n'akabaga okujaganya naye nga bamukulise komera kubanga yabadde mu komera mama tebategedde nti ati wali ate ekimunyi kigenda okumusaanyizaawo ddala baleme kuddamu kumulabako baba akabenyi kukamujiddewo ddala ine komera ne babadde n'essuubi era bamazi ne bakola ki ne bamuta ne mama ne kabaga ke bamutegekedde tiyatuuseewo ni wakati yatuuseewo tebamukubyeko na munye ng'atuuse waka yakomye mu kkubo yabadde ayolekera waka kabenji ne bakola ki akabenji ne kamusaanyaawo musajja Sempala bw'atyo bwe yafudde bitalo ennaku zino obubenje bo bungi nnyo naye nga bakubiriza abantu kola ki kuvugana bwegendeeza ku nguudo naye nga accident zo zikaaye zo zitabuse baba zitabuse Mitiyana Road, Masaka Road, Jinja Road ez'enguudo zo baba zaasuka n'olw'embalala ng'ovudde Masaka nawo obubenje bungi nnyo ate Masaka Road ate yasukka ne Jinja Road ez'enguudo zo baba ziringa ng'oba eziriko biki ebyo bikozinga accident abagamba nti ziraka ziriko emisambwa asinga agamba enguudo ezo zirabika ziriko emisambwa egikozinga obubenje oba egikozinga accident nozonengera emmotoka yonna yasaanyewo mukulu Sempala Fred gye yabaddemu emmotoka yonna yasaaniddewo ddala munange byebyo ebimu ku ebitambula kadde kano ku mitimbagano egya social media mbebaza nembagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugyekumira ne bagamba nti comment section weri awo oba kabunte mu comment section atosigale nga ogifollowinga mbagala nnyo mwenna era mbebaza ne bagamba nti muli big nnyo okubanga mugyekumira naye nga byo bitalo amaziga ago kawuka ku side ya family ya Sempala bitalo kugambe bafunye ekikangabwa ekitabangawo kikangabwa abafamily kibagambe kikyasinze okubatuukako mu family yaabwe kosana ab'ekika bonna omuntu wamu okubanga avudde mu komera mutegese kapate mumulinza akomewo ate mugenda okuwulira nti atafunye accident nti ate afiiriddewo ne mugamba gambe baatabudde ne bagamba kiki kino baasobedde ne bagamba kiki kino nga tebakikkiriza ndozo mulengera amusajja atunga ali mu kaduukulu ebiseera yakola ki ebiseera yakwatibwa oluvannyuma n'akola ki oluvannyuma n'ayimbulwa kakalu ka kooti Umar Sempala Fredo subscribinga onyige kadi batumide kabali kata ne Saudi Arabia basinza mu ggwanga erya Oman mbebaza Oman, Saudi Arabia, Bahrain bagamba nti mubalina okubanga mugyekomerako kitalo nnyo ekyamusajja mukulu Sempala Fred bw'ate bwe yafidde mu kabenje nga yakava mu komera byebyo munnange yensi oluusi oba tomanya kigenda kujjambulamu bwomaaso tosobola kukitegeera tosobola kusensinga denja ate teri omuntu asobola kusensinga kufa
olabira nga munango olugenze ngavudde ngezikosalize ni wabannakanjako Tata Kimbowa Jose Chakala abana akubale bafuna akabenje tugenda mu wiki namba bana bagenda kuweza wiki namba bukyanga bafuna akabenje kubanga akabenje bakafuna naku lwali lwa kutandoza ekiro ng'enkeera lwa mukaaga kitaba kitegeeza nti olunaku olwokutaano olw'enkya bagenda kuba baweza wiki nga bali mu ddwaliro waliwo yali abavuga bamuyita Ash ye ali mu kkoma Tata Kimbowa ne mama Nakanjaka amagulu gasanyalala era okuddamu okutambula chansi ntono nnyo okuddamu okutambula ebisesi nga accident ezo ebisesi ng'oluusi abamu baziwona ne batafa ne oluusi ezibakozinga kugamba obulemu ezikozinga obulemu ku mibiri gyabwe zibalekako damage ku mibiri gyabwe ebisesi ng'oluusi abamu bafuuka balema abamu bafuuka bamuzibe abamu bafuuka bakiggala matu gaziba amaaso gaziba amagulu gakutukako gasanyalala kati Tata Kimbowa ne mama Nakanjako kosa ne Kimbowa munange embeera yaabwe si nnungi amagulu gasanyaladde tebakyasobola kubanga batambula mwongere okubanga mubasabira bambi mwongere okubanga musaba essaala ne mwana munezi Ash asobola okubanga adda engulu musajja watu yakyali mukoma jjukira yali avuga yayisibwa bubi nnyo akabenje kaali k'amaanyi balina kye beekanga ku kkubo nga bava e Masaka ndoza baali ku Masaka ndoza baali bava sadize ye Lwengo baali bava Lwengo eyo baali bakyavuga munnange beekanga balina ekitu kye beekanga oba beekanga kikonge oba beekanga kiki oba beekanga muti bwegamba tewali amanyi kiki kye beekanga bina Ash ajja kuba ndowooza abitugamba bw'anaba memory ekomyewo bulungi ajja kuba abitugamba byonna ebyaliwo nga bagenda kuba nga bafuna akabenje kubanga Ash yali avuga ekyabategendooza Ash alina kyeyeekanga ndowooza maaso n'agezaako ndowooza okwagala okukiwugula kakananga emmotoka ewabye ne yeefuula bambi tebali bulungi. Stay on YouTube platform tosigale nga on following updates mba nazo eziba zitambula okwetula eggwanga Uganda mwabali Qatar, Bahrain, Oman bagamba nti muli b'amaanyi nnyo okubanga mugifollowinga bagita Fahad TV eyo subscribe onyigene kale Tata Kimbowa yoyo tuzamu omutegeera bulungi ate nnyo azanya ne mama Nakanjako kosa ne Kimbowa bamu kwa bali mu motoka eyasinga okusibwa ennyo era amagulu gaabwe gasanyalala tebakyasobola kutambula abasawo bali mu kulwana balabe nga amagulu tegasanyalira ddala baleme kufuuka balema bagezako kubanga balwana balabe nga amagulu ago bakola ki babalese okubanga bafuna support okubanga amagulu gaabwe gaddamu okubanga gatambula ebintu byabasinga birabanga eby'omuzinyo n'ebintu bya ddala ebyo omuntu osobola okusanyalira ddala omuntu osobola okusanyalala n'osanyalalira ddala kyogere point ntukisa ng'otambulira mu kagaali igamba bano ba content creator kaliya yaabwe bigenze kusaanawo kubanga amagulu aba alina okugulu kumu ate nange gyayinza kukola gyayinza kuzannya ekitu kino ekikola ki ekitu kino ekivaayo bulungi byebyo munnange mwongere okubanga musaba mwongere essaala engeri gye bazza engulu n'amagulu gakole ki n'amagulu gagwemu okusanyalala gatereere si birungi bambi bikaabya byantiisa naye nga eyo ensi bubenje bwo tebwewalika essaawa n'oba osobola ofuna akabenje bitalo maziga na biwoobe ku saidi eyo bikaabya byantiisa amagulu nange kabirowoozaamu n'otabula n'okutabulwa accident ebisi ebisinga abantu bangi nnyo abalima mu nsi muno naye nga baazalibwa batambula bulungi nnyo ng'alina amagulu gabi naye nga accident ezo zizaabatera okufuuka abalima abamu bakutukako emikono abalala bakutukako amagulu abamu osobola bagamba nti omuntu oyo yakutukako okugulu lwa accident n'awakana ne accident esobola okukutulako omuntu okugulu
nga tewali kikutemye wadde naye nekukutukako ambalooza abantu okukutukako amagulu kyetagisa bintu kuba kyetaga mu kukwata jjambya ne bakutemako wa olaba omuntu accident osobola okuba nga kwegamba ng'oyambadde bulungi engatto ng'ogisibye obuwuzi n'evaamu abamu accident zibajjamu n'empale ez'omunda okimanyi ekyo tebeezamu ng'omuntu ayambadde sikaati bulungi peti naye empale y'omunda n'evaamu okimanyi ekyo kira nti kyewuunyisa buli kimu kisoboka ku accident buli kimu kisoboka ozannya gwe n'okuzannya byebyo munnange bitambula akadde kano ku social media mbagala nnyo mwenna bagita Faad TV gye musigale nga munfollow nga updates nkyazibawa amawulire nkyagaba agaba gatambula okwetolera eggwanga Uganda mungere kubanga musabira Nakanjako Kimbowa akosa ne Kimbowa basobola okuba nga bateerera amagulu gaabwe gasobola okuba magadda mu ship gasobola okuba nga gaddamu okuba nga gatambula bye bulungi mweraba mbagala nnyo bannange subscribe